Uncle Buru ogamba otya? Ndi bulungi mugamba mutya? Oweze emyaka ng'emeka kati? Ebyemyaka mugiveeko nkuze. Nempeza emyaka 3 mugumu. Industry ekutambulidde etya? Industry entambulidde sisobola gamba bubi ate saagamba bulungi nnyo, but nebaza Katonda ngikozemu ebintu bingi n'okubanga leero nkyaliwo. Challenge ki z'osanze mu industry n'ogamba wano wo waliwo obuzibu oba wasoomoozaamukko? Challenge zibeera nyingi naye abantu bamanyi nze ndi mulwanyi. Tulwanye challenge zibeerawo but usually sizitunuulira. Ntunulira nnyo mu challenge eyo nvuddemu ntya nga ndi w'amaanyi. So basically challenge si kintu kyentunuulira kunteeka wansi. Mbadde n'ezo moments nyingi but always ntunula nsobola ogivaamu ntya n'embeera owakabi okusinga awo. Always enkwatagana mu bayimbi omaze ebbanga lya myaka nga 10+. 10? Enkolagana mu bayimbi eryeta because tumanyi abayimbi babeera on and off. Abayimbi babeera on and off but then bw'obanga olaba leero buli abayimbi ab'amaanyi abasinga mbalina bazze kitegeeza enkolagana yange n'abayimbi nungi ate buli kyentegeka abayimbi be basooka okukiwagira. Ne bwe mba ntegeka omukolo abayimbi babeerawo ku red carpet zange ne bajjula, bwe mba ntegeka birthday z'abandi babeerawo. So ndooza buli amanyi mu Uganda amanyi enkolagana yange. Nze omu ku bantu abakyasinze okuba n'enkolagana nnungi n'abayimbi ate nze omuntu ayagala buli omu. Brian, tetufunangayo sikando yo gwe n'omuyimbi oze okwatagana ne generation ez'enjawulo ya Bebe Cool n'ojja mu yaba Jasmine kati okwatagana ne ba Viper Ranking gw'okikola otya? First of all kiva ku respecting simbu siba na buzibu n'abayimbi mba nabo bungi naye nayiga ekyebayita business n'okurespecting abantu. Ndabye abantu bangi oba omuyimbi omubanja n'ogenda ku TV n'omulala ase ekyo kikyamu. So nze nga mu business nakiyiga ndooza n'enkikugukamu. So abantu n'aba at the end of the day batunulira ne bagamba ono omusajja ali respectful. Like I've seen so many people omuyimbi yazze n'atasasula bibeerawo simbu nange sibifuna but sinze omuntu gw'ogenda okera ku makya n'owulira nga disrespecting omuntu mu mawulire. So enkolagana yange n'abayimbi ndooza nungi naye ng'ate sobola gamba mbu teriimu buzibu. Obuzibu mwebuli naye nga kiva ku respect. Most times oyogedde ku kyobutasasula ate nga tumanyi nti abayimbi ennaku zino baatete bakyakola oba wali amabanja ne gasukka ekyo ekifo akyerabira naye asigala akyajjeewuwo ekikola otyo kikuuma bw'otyo nga omuyimbi kuba omuntu bw'oba toyina ssente leero osobola okuba ne ssente nkya. Nange mwenyini mba n'amabanja simbu ntambulira nga sina mabanja. So kiva kubeera muntu mukulu n'otegeera leero omuntu ono talina ssente naye ajja kufuna enkya oba ajja kufuna olulala. So sirabamu buzibu bwonna. Amabanja gabeerawo buli omu agalina, Uganda egalina, gavumenti egalina, nammwe mugalina, buli owamu amabanja gabaawo naye okuvaayo n'olala so omuntu lwa bbanja nze ndowooza kyovula n'abamu tebasasula anyiiga n'agamba okay engeri gye wantute ku TV lwa butasasula sijja kusasula. So I think kiva mu kukula n'okutegeera business nga bw'ebeera. Most times bannayuganda babeera ku social media zo ne bacomplaininga tugeze ng'oba otaddeyo ekikumbe eky'amaanyi n'ogamba kino kya dola bwe ziti oba sente bwe ziti ne bakuriticizinga gwe kino kikuyisa kitya we baba tekirina bwe kimpisa mu bubi kubanga oyo akikriticizinga si gwe mba ntunuulidde okigula. Uganda erimu abantu miliyoni nga 5 kati ababiri abasatu 10 ameka kiba kitegeeza ku miliyoni 5 ziri mu bannayuganda maybe ntunulidde miliyoni 1 yokka. So oli bwawulira nga si yali targeted nze sikirinamu buzibu mba ndaba nga just against our charm si walina okubeera. So ye mwenyini yabalina okwetereeza yakubanga at the end of the day weebuuza bw'obanga nseera obanga ebintu byange bya bbeeyi nnyo lwaki nkyaliwo, lwaki business ekyarunninga, lwaki business ekula buli mwaka ogujja. So kiba kitegeeza gwa complaininga you're not the target person. Abatuufu gye bali naye nga tebali ku social media. Actually ba client abasinga okumpa ssente tebamanyi na bya social media.
sometimes tulaba gwasinga okutegeka fashion awards wano e Uganda. Emyaka ebiri kati tumaze tetuzirabawo. Omukulembeze yagambye agenda kugulawo mu January. Waliwo ekipya ng'aba Brands Fashions. Yeah, ffe tubeera bw'obanga obadde tugoberera for the past bagenda okugalawo nga tukoze ASFA myaka 7 buli mwaka nga tetuwumuddeemu. So ekya COVID tekyali sifa baakireeta. Singa era COVID teyaliwo with the consistency we had, era singa omukolo gwali kugenda maaso. So we bagamba tutadde nga naffe tutumulukuka kuba tuli ready. Akayinza okuddira akasembayo twalaba ku social media zo nga abantu bataddeyo billboard. Billboard eno gwewagyeteramu ssente oba bafans? Yali fan omu si bafans. Yali fan omu simba oba fan client wange but fan. Yabamu ba feeling offended bw'omuyita fan but he's a client angulako awagira bintu byenkola ayagala byenkola so he's a client and a fan. Naye ng'ali omusimbu bafani 10 beekuŋŋaanya nze ezo group z'abafani sizirina. Yeah, so yali just fan omu client wange ayagala byenkola muinspirinze mu bingi byakola n'akinkolera. Kati nange ndi wa bbeeyi era namugamba lwaki otaddeeyo 2 oba 3. Amabegako twalabye waleese omusono omupya. Wakambala akakookolo wonna n'owebikka face wano. Ogwo omusono sinze yaguleese, omusono gwaliwo. N'abagamba Kim Kardashian yaguleeta gwaliwo even before. So emisono gijja gyeddibwamu naye ndowooza gwafuuse gwatutumulwa corona gwava ku mask. So okwebikira so you know fashion is just kubeera creative coming up with different ideas. So simbu guli bwe baguyita bwe guti but I think ekigufudde famous is okwebikirira mask. So abantu ba designer abamu ne bakijjamu bw'oba okwebika wano okwebika face yonna. So simbu gwina linnya oba ki yeah. Nakati gwogulaba mbuzibu ki ng'omuntu agwambadde akkiridde mu Kampala wali eri downtown. Obuzibu busobola okubeeramu but then abantu abambadde ogwo omusono tebagwambala kutambula mu town gwa red carpet. Awo wabeera obuzibu kuba ntera olaba abantu nga bacomplaining oluusi ebyo ebintu babyambalira wa naye babyambala ddi. Abantu balina otegera fashion waliwo ekintu nga bakikola nga kya runway nga kwe kikoma nga si kya muntu kutambula nga waliyo kye bayita ready to wear. Era mu fashion industry waliyo ebintu bye bakola nga bya ready to wear. Ebyo babikola nga kitegeeza byakwambalibwa bulijjo ng'ogenze mu katale nga okukola emirimu gyo gya bulijjo. Then wabeerawo engoye ze bakola nga za mikolo nga ze mulaba oluusi abayimbi bazigiramu ku stage niweebuuza agenda kuddamu dyakyambale no ekikyo baba bakikola nga kyekyo ekintu oba kyakola appearance red carpet oba kikati ogwo nagwambala nga nange nayambala bwento nga ngenda ku birthday ya Spice Diana. So nga celebrity waliwo ba celebrity abalala olina okubeera ow'enjawulo ne bwe mbijjamu nga mbizaayo nga nzira mu shoti zange. Anti katabo ebyo bibeeramu abamu ne batabitegeera bulungi ne babikwata lulala naye nga abakitegedde babakitegedde nawe akikoze bw'atyo aba oluusi tamanyi then olulala ategeera nagaye kino ekintu saakyambala mu bantu nga ntambula. Era nange bw'ojja ku dduuka yange oba nga nkola emirimu bulijjo togenda kunsanga nga nyambadde bwentyo nja byambala nga biri ceremonial. Brian Akasemba tuli mu worldof.com whereby everyone ku social media abeera n'opinion ye naye gwe opinion z'abantu omanyi oziriplyinga n'obawa level ekyo kyogerako ki? Nga bw'oyogedde n'obawa level kubanga obeera ozze ku page kino kankyogereko actually ndowooza buli omu abadde akimbuuzanga. Social media pages bazikolanga nga bagiyita fan page. Fan page ebeera nga Brands fans bwe mba nkedde nenzigulawo page y'abantu ba Brands abanjagala abagala byenkola okitegeera naye kati Uganda bakikyusa ne bakifuula hate okitegeera sina mu Uganda ne mu nsi endala ne bakifuula mbu ojja kujja ku page y'omuntu omwatakingirewo naye nga Mark Zuckerberg amukola Facebook yagikola nga bagiyita fan page. Fan page kitegeeza ntaddewo eno page y'abantu abaagala byenkola gilikinge bwe batoyagala byenkola genda kubakola byoyagala. Kati bw'ojja ku page etali tonjagala toyagala binyumira okolako ki okitegeeza kyobulaba aba celebrities bangi njogera nabo era bali bakooye era ojja kizula sinze nzeka abaddama ba fans kubanga otuuka n'ogamba silence simanyi is golden silence biki okuuma brand nene okoowa
okitege because at the end of the day page zino muzikola zirinako bazikolanga ekigendererwa kyazo kubeera z'abafaani bo abantu abaagala byokola bw'oba toyagala byenkola genda ku page y'omuntu akola ebyoyagala simple as that wetaaga kujja no creating a hate no creating a negative vibes so omuntu obeera olina omuddamu n'omujjukiza n'omugamba eno page gyozeeko ya Ebrands yeah. Brand batumaliriza tuli mu bintu bya fashion tutandikire kaviri paka wansi ku ngatto tutangaze ntuyisemu okubatangazaamu ku byenyambadde oba mbagambe ekinyambadde suuti okitege suuti mugimanyi suuti si mpozi print si ya bulijjo kubanga mbadde ne lunch ne ba celebrity so mbadde nina okwambala ekintu nga kyanjawulo still enviiri muziraba ku social media musibe mulaba dreads so basically it's just a lunch ono nenfuna ekintu kyenjagadde ekinyangwidde tewaliwo sinaba kati ndi ku page ya Star TV awo bayinza okunvumirayo bajje ku yange bambuuze yeah.